Newe mulamu twala ajja kuvaayo. Bagambe sibe ko. Kalantiini yateekebwawo ku bisolo ekulungudde emyaka 3 kati, ekintu abalunzi kye bagamba nti kibasizza obwavu kubanga tebalina kye basobola kwekolera ng'abantu. Waliwo distance nnene okutuuka Lwemiyaga ne Lumegere. Bagamba buli mitima kyemmamba kati wenjogerera ekola n'emitima ekola. We bagamba wava obulwadde ne kati ekibuusa kyemmamba ng'ate yalimu obulwadde bajje Lwemiyaga. Kitegeeza ki? Poliisi buli nnaku esiba wano ku nsonga za Akatale. Twebuuza poliisi terina mirimu mirala gyakukola. Omubaka waffe nga bamukooyezza. Kuteesa yamulwanyisa mu byobufuzi n'amulemwa. Wabunyo okulaba nga poliisi ate jja nituuka mu katale kaffe jo bali mu palamenti babyewakana bannalwemiyaga bagenda ku palamenti ne babyewakana naye kati poliisi ezze kulwani bw'abajja n'otumwine yabyewakana n'agamba ye tabimanyi kati who is above twagala kumanya ani yo above fedwa bannalwemiyaga kati nde sente yange era erina wali njagala kusasulira muwala wange school fees agenda kutuddayo ku ssomero abaana ndina naye kaakati sente ziveewa. Abanalwemiyaga oba Abannayuganda tulikopa ddi Africa ne tukopa okuva mu Africa ogenda ebweru n'olaba Abangereza ogenda okukyusa obukulembeze bwabwe kibeera kya ddembe. Mu kwagala okulwanira abantu bakiikirira, Omubaka Theodore Ssekikubo azze mu katale kano ng'ayagala abantu bakkirizibwa okutambuza ebisolo byabwe yadde nga ke kamu katale akateekebwako kalantiini. Buli katale lukabeerawo bwe kati wakati wa miliyoni 4 n'olukaaga ziva e Kampala ne bazireeta e Lumegere e Lwemiyaga. Akatale bukolamu mu ssaza muno emirundi 4 omwezi. Bw'oddira miliyoni 600 bwe buwumbi 2 mu miliyoni 4 ezijja muno. Kakati owente n'afunako. Omulimi yalimye ekijanjalo kye n'alima eddebe 2 n'agenda na wano poliisi ewaliriza okuba amasasi mu bbanga n'omukka ogubalagala abantu be babadde bagiremesa okwata Omubaka Ssekikubo. Kyokka oluvannyuma akwatiddwa era n'atwalibwa ku poliisi e Masaka wakati mu kuwakanyizibwa okuva eri abantu. Kyokka kino tekimanidde bantu era abalumbye ekitebe kya poliisi e Masaka nga baagala omuntu waabwe ayimbulwe. Bano baliko n'abanene be balumiriza mu gavumenti abali emabega wa bino byonna basobole okugula ebisolo byabwe ku bbeeyi eya layisi. Omwogezi wa poliisi mu bbendobendo ly'e Masaka Pokangave akakasizza okukwatibwa kw'Omubaka Ssekikubo ng'era wanategeezezza nti bagenda muggulako emisango 3 omuli n'ogw'okuma omuliro mu bantu. Ekimukwasiza kibadde kya inciting violence kubanga yagugunze ekibinja ky'abavubuka ne bajja nga bawakanya ekya kalantiini eyateekebwa katale k'e Lwemiyaga okuba nti tebakkirizibwa kutredingirawo oba kutundirawo nte, so ye ne banne baze nga bawakanya ekyo era mu kwagala okuwakanya ebiragiro ebyo kwe kumukwata era essaawa zotumirano ku poliisi y'e Masaka nga agenda twalibwa mu kkooti. Obutale obutakkirizibwa kutambulizibwamu bisolo kuliko Lwemiyaga, Lumegere, Kyemmamba, Kabaswere ssaako n'obulala.